nsonga z'abavubuka abano abakoze pre-bargain n'ebigere ku nsonga z'abana abaleese amateeka ag'enjawulo tuli Minister wa Justice Mwami Mao kuli Chairman Mao former leader of opposition n'okuli Council Lumo era ng'ogamba nti tubatwala sipiidi ebintu nga biyitirivu batupakira emyezi 12 okusooka wa byonna bifaanagana abavubuka abo abeewaddeyo nalabayo ku vidiyo nenze mu mutima nakaabi ate nze sisobola kubanenya waliwo nenga nti waliwo gwe mbuuza nti gwe lobaddeko mukomera waliababanenya oli omusanga lobaddeko mukomera mbuse nga tolimanyi nakwemanya tomanyi poliisi tomanyi jail ne prison mwebiirako n'enjawulo nga ffe abasobodde okubeerayo tusobola okumanyira ddala kiki kye balimu mu 2012 bagenda ne batukwata ne batusaako omusango gw'obutemu nga batugamba mutusse wa poliisi kwebayitanga Lyon nali A1 ne bannange 10 ne batwala aba prison twalayo emyezi naye bwe tuba tuyingira aba prison oba ogiyingira eyina geeti zanjawa tebalinaga kufuruga bwe gakanga bwe bagulangawo wano ne tuyingira baba tebanaggulawo waddako basooka ku galeri ne babaaza n'abaleese naye ne bamwaza nga ati wa prison ne baggulawo ne muyingira twatambula geeti ne ziwera nga 5 netuuka wakati omuvubuka omu bamuyita Kayondo Mutwalibo n'atulika n'akaaba nanneekwatako n'ambuuza wano tunaavaawo Katonda n'annyamba nenfuna mangu ansa twali ku blackboard ng'eraga abasibe abali mu prison kwalayo 13 nga mu 7 nga bugenda mu 14 emugaa namba eyo ogiraba ati bonna basajja ngaffe n'abasajja abatuleese obalaba nti balina ebisomolozo bwe bali bisuula mu nnyanyi bali tugenda kuvaana naye nga bakyabye tujja fuluma n'olwaleero mukwano gwange nnyo yuze agana ndetami n'ebirabo agana nnyo nti naakola obusibe naye funa abasibe babiri batwagera ntu 10 abaakola obusibe naye nnyina abaakutuka mwe mwali ne Haji Kakande era bwe yakomera bambi n'afa nga swezi baluma bazira n'emmere ne bakola batya nti obusibe bugenda ne bukutuuka ku mutwe olina alowooza bye yakola biki n'akyawa buli omu na omanyi bubanga bulwadde bwokebera abazze okulaba n'otanga n'okukebera ne Medi nga tannajja kunda Medi owange ye gundi nga tannajja kundaba ye gundi n'olowooza nti abali ebweru tebakukolera tulina abasibe 36 ekitalya eruzira era olunaku lw'enkya tubasuubira okudda ab'enganda zaabwe bawulira nabo era balina abajja abagamba nze nnyinza okukuyambako gwe ne bakuta emyaka enasi mito Sam Mugumya yali PA wa dokita yabadde Kongo okumala emyaka 8 kati ng'ali e Kongo lwakafuuzi na musasa yambi mulwadde stroke era kanso wona bawulira nja kujja nkya nkulabeko stroke yamukuba n'abanda kyasakula kikutambula yekaya ne winikiza be basobola okutuuka k'ekkungu ekishara gye babasibira emyaka 8 nga tukubira mukubire ku ssimu n'omukubira n'ogitwalira maama we n'omugattako kati ye gundi yali ideologically w'amaanyi Sam n'agumya ne banna abana ate kibamukola ne bamuta kati bali banna abana bakyakola ki bakyaliyo naye walwalwo newakubira essimu n'agamba mpulira mmenyese n'omugamba guma omulala munnaffe Captain Amon Byalugaba bamusibira amakindi awo emyaka 9 bwe batuuka okumusalira okukubaho ogw'omwenda 7
ne bamuwa ekibonerezo nga kya mwaka gumu. Omaze ku rimanda emyaka 9. Mutabani we n'afa ng'abuza emyaka 2. Netugamba mwambi Arugaba tumugamba nti Kakooza yafudde. Netumugamba Kakooza yafunye ekyeyo yagenze Afghanistan. Twali yaze n'asuubira ngamba nedda byabadde byamangu passport twagifunye munaku n'agenda. Bamala kumutta tumukola ki? Tugamba omugamba omuntu abadde amukyalirambo bamutadde. Neera nga ne bamugamba kiriza tukute. Musazi Kifeefe Uganda Dr. Besigye ne bane bafaka atukundo lwaleero bebakuba nti abatakyasana kuzaala. Group den era abasiba nga bagala nti signing amnesty. Kakati bambi oluusi batabaako omuntu abagalayiringa nti okukkiriza weseeko conviction mbi medo kye ulobosa visa bakubuuza record yo have you ever been convicted? Kakati ngo oli bwatafuna kimugamba nti bana abasajja bali mu kusetinga bakuteeke mu ekintu kati ate ne ruzira juzi gwe nagenda ekitero kulaba avubuka nze wesika n'abasibe njoga ne nsika no musibe nga si waffe omuvuka ne muzebayo ngati wano nalaga munnange wano mazeewo yalina yamaze emyaka 9 komera yenno ng'ekyamukwasa yakwana omukazi ng'anobye n'omwana kati omukazi bwe nga abye n'amuwasa bw'amuwasa omwana oyo n'afiire wuwe nanyini mwana omusajja n'agamba ono yamutta obufumu bwa butereere ne bamukwata ne bamusiba ne bamusa mu quick bargain. Kiriza omusango bakuwa ekibonezo kitono yamala 9 kati bamutadde gwanga kumpi n'ekitala nga bamuzaala n'ambuulira ennaku y'obusibe n'agamba n'olwala nga tebyakuje so nti kati bakuteeka mu mbeera buli omu akupika kati gw'olaba tulina mirembe ogenda kumala n'emyaka 10 ogwo musango bakusibye so ne babeera nga bakukolako ate si bobokaboka medi n'abantu abasimaya defilement simaya biki bayina bano bayita balooya ba state abo abagamba nti bayamba kye bagamba abasiba okusinga kiriza omusango bakuwa ekibonerezo bijja kuba bingi nga kitono. So medi nti ekintu kikulaga judicial system yaffe nabano bannaffe abaatuwamba nti okukwata omuntu omukkiriza omusango omayimbo teyagukola mu bitabo kubanga nakuzo byafuuka bya internet nti tekirivaamu bwe ba terrorism nga ba convictingawo terrorism njagala kuga tojja genda Bungereza tojja genda America tojja genda mwezi ensizo yita western countries kubanga buli bakukolinga erinnya lyo kuliko conviction musango ki treason yo bayinza okujja musango gwa terrorism so nti abakutaddeko ekibonerezo nti gwe ne bwolowooza nti akutadde nga takutadde kakati ate ne bajja abatraki ekifaananyi ekinene yes n'olwobudde nti no ekifaananyi ekinene kikulaga nti ekigendererwa kyakwongera kukanga ab'emmeeme entono opposition kitegeeza kigimuli no opposition kiriko nti bagenda kwongera wala kikawo ky'oluzungu yasaa kiwandika no nti bagenda clamp down bagenda kwongera okutu siba ekigambo kikolugana leero kidduse tibagenda kwongera okutukuba sitegeeza mu kibooko basa wansi yes asanze nti ekyo ekintu tekisula mulaalo y'abantu I want to tell you kisula mulaalo y'abantu kubanga tubaana abo banaabata toyinza basa nga kafule omuntu nga mutadde bwatu ojja musami ng'agenzeka agende down yali badde gwandolooza ne Mandela bwakwandika mu kitabo kyagamba buli lunaku abamusiba balinga bamugamba katukute kiriza tukute amateeka agenye nongosereza amateeka agenja mubudde buno busigaddeyo zonna zikulaga nti waliwo ekizibu waliwo emmotoka weba DMC nga buli wa traffic ni wabeera muzibe gyayagala okuba omukono era abazivuga bateeka 15,000 12,000 omutwalo okusinziira ku bukalukalu basanze bw'olaba buli aleeta ennongoza tegeera nti waliwo ekizibu mu 2014 twatambula eggwanga lino ne tukola kye bayita the citizen compact
ne twetooloola Uganda yonna nga tuuza bannayuganda abataka okubeebuuzaako baagala ebyobufuzi bitambule bitya. Ne tukimalira ku ntiko kwa Africana era nzuka batukuba ttiya gaasi akuba Bishop Zaka omwana n'amukuba jeeke nga tuli embaale naye nga tugenze kwebuuza era bwe twatuuka ku Africana bwe twategeera nti kirimu obuzibu ab'enale mu butalabika era ndowooza gwe bayitanga no Vix Kingo yajja entebe y'NRM najja agituulemu agenda okulaga ati nze ndi w'NRM kangituulemu baali bayise ebiseera ebyo Speaker Kadaga n'abalanga nti mujje ba vice chairman b'NRM mujje tukkiriziganye ku birowoozo bya bannayuganda bwe kibalowooza bwe tuyinza okutereeza ebyobufuzi. Compact eyo neetwalibwa mu Parliament neekubwa mu Kasero okubalaga ekyo si bikulu n'ennongoosereza ezizze ez'enjawulo. Petition ya Mwami Mbabazi 216 eyina ensonga ekyasinga okuvaayo mu petition zaali ensonga wadde nga amaze okugoba petition baalaga biki ebyetaaga okulongoosa okutereeza akalulu ka Uganda. Kyekimu ekyakolebwa petition ya Dr. Besigye versus Yoweri Kaguta Museveni 261. Ennongoosereza ezo zonna eziriwo. Dr. Besigye nakuzaala atugaa nti yaleta kigambo nti bwe saazino ekintu eky'omu Uganda ebifo ebirala byonna weebiri ne waliwo ekifo kimu kibajja ku mudaala ekifo ky'obwa president era bw'ogobera ku maduuka wano e Kampala olw'okuba nti batya ababbi amaduuka agasinga bw'ogenda okukebera essimu okubeerako ddame gw'olabanga Samusanga naye nga ddame yaki ya Samusanga kale ekifo ky'owa president yafuuka ddame mwe kyebabawo okuvuganyako si kyekiriwo ekiri Omwami Museveni yakijjawo n'akiteeka emitweta atambula nakyo akyesibanga iriza. Kati mu mbeera efaanana bwetyo buli nnongoosa gy'olaba abantu bagezaako okutereeza baleeta ennongoosereza nti mugyeewo ddame muleete Samusanga entuufu naye n'oli ekifo yakisiba kubanga ennongoosa zonna z'olaba zireeta kukkiriza kuleeta akalulu ak'amaziba n'obwekanya akayinza okuleeta okukyusa gavumenti. Olw'Omwami Museveni agobye sekuteri w'akakiiko ebyokulonda naye yaliwo lwakoojo yamugoba n'addako yagenda omuleeta. Kati ababeera bakolera ani? Mu 2021 yagoba akakiiko konna mu kalulu wakati n'okuba abantu 6 n'abagamba gobi n'aleeta abapya bali ne bagenda baddeeka ne bakuba saluti Medi ne bayingira. So ennongoosereza zino ne bw'opima obudde ne processes Mwami Museveni nga tazaagala togenda kuzirabako. Bw'osoma olaba abantu baleese ebirowoozo birabanga birungi yes omwagirabanga DMC mutwala speed kituufu era n'osaasira Munnayuganda era kati akanyiriro ke wazze nako tugenda kuwamu omwezi gumu ng'ate oze Musa oli bw'atumya Musa naawe walaba nga Musa ayina kuyita muto kitegeeza ndowooza bannayuganda balina okusulwa ku level okussa pressure ku Mwami Museveni okujja owa president. No, I am telling you, kanjagala kugamba Medi lumu alise no Medi ampuga lete Medi kakati nuno na reda Medi njagala kutegeeza mpuga lete nti yes baye ebirowoozo birungi bobisobola okupepa birungi Museveni aluwa naye ati ndi mu kugamba wali ku gate yaliwo ku gate yaliwo yasalawo ayingira kokasi ya NRM nga tagigambye mbwe ekyo kiyise tekigenda kola ki kuyita. So kati mu mbeera efaanagana bwetyo nti abantu bonna balina omugamba gundi jagundi yaffe mu kiwato
tweyanziza ekifo kyaffe okiteekaawo tukiriziganye ensamba okay